mpozi nja kulaga wano ku TV yaffe ya Focus TV ngeri ki ennungi eyali badde gyewali badde okozesa okuteekako masiki eno nga nkozesa ku eno empya. Osobola okugula masiki eno n'ogijja mu kaveera. Kyali badde kirungi nti kano akeeru ke kaba kabeera wabweru mu nkola yaako, naye nga ffe abatuuze tuyinza obutakisobola kulaba nti kano aka bbulu ke kaba kasooka wabweru. Kwata masiki eno gyeyo buno obuguwa bulungi na buno obuguwa. Oyinza okusooka okugiweetamukko wano awakaluba n'ogiweetamukko obwoti, akantu ako kabeere nga kakuyamba okukwata ku nnyindo, gispreading bwoti, oluvannyuma oddire buno obuntu obuteeke ku matu bwoti. Fuba okulaba nti ennyindo yo eri mu masiki era n'omumwa gwo guli mu masiki. Yes, eyali badde nga enkozesa ennungi eya masiki, nolaba nti wenna oguweeredde mu bulungi, ekikuyambako okulaba nti nno chances ez'okusiiga banno COVID-19 zikendeera, ate naawe gwe kennyini okusiiga zikendeera. Bw'oba still ng'okyasobola, osobola okukozesa double masking n'oteekako 2, naye ate kiri very expensive, naye ate oba oyongeddemuko amaanyi. So masiki zino zituyambako ebintu nga 2 oba 3. Ekisooka, ekigendererwa kyakyo ennyo okuva lwe baazireeta tulabe nti tuziza okufuna COVID-19, naye ebeerawo nga ssenyiga ono waffe owa bulijjo, ekyo nakyo kikendeezaako kuba nti okomya okusiigibwa ssenyiga. Nekirala nti n'ebifuba, oba ogenze muno nga alina ekifuba n'akolola ayinza okusiiga, kiyinza okuyambako okukendeeza omukisa gwa TB, okusiiga TB oba gwe okusiiga TB. So gwe gwali badde omukisa ennyo masiki zino ezaali badde zituyambako bwe tuba tuzambadde okusobola okuziyiza endwadde nga ezo oba endala. So mbakubiriza abawuliriza era abandaba ku Focus TV eno nti mufube nnyo okulaba nti buli muntu alina masiki yonna gy'oba oli, okulaba nti oziyiza ekirwadde kino ekya COVID-19.